Nze mpoma akasolo. Tasama wasa minikyasama. Walecho ulideko nga china point. Vibe, jagala vibe. Wali nyatokota. Katika nkubule kwe kasajja gwa kakulumbala obunege bwa kulumbala bwali pa. Gwe kitogera ni kitawe ya kusobyako. Mbizigwe. Vibe, jagala vibe. Wali nyatokota kali katunula ngo obukupa. Kino kyasama. Kasajja kakulu kaina sikine kalinga ekisakiro kya kalole eri kasasiro. Abakazi abanoonye enzaalo mwetegereze. Waliwo emmumbwe gye bakola mu luwaluko. Omutamiivu mu kyalo ng'anywedde ettondo ow'enkengu agenda awaluka. Kakati bw'amala okuwaluka ne baddira ettaka lyawaluseeko balikolamu emmumbwa. Kati ekyo kirabika nnyina waakyo yanywa emmumbwa y'oluwaluko. Tamale Mirundi mpaala lwa buwoomi. N'obuziba wagunya. Bagye yakuseponsalinga kwa mwenna nabazira. Mukazi wange yambuuzizza oba wakikwana kiwunya ennyindo kiwunya akamo kiwunya ennyuma wali onkwana akanako kankwana nebuziba wagunya nga nkyakazaayo oli awo oli kizi omanyi nti ennyuma esinga ekikazi ekyo ogiwulira ennyuma ey'amagezi bwebeera mu bantu egira swi owulira mukka omanyi nnyoko walumbe zaaya kikazi gwe aletta amale kasawaze mu layini yaffe kati koguwulire. Even a disciplined Anasi is more disciplined than this woman. Tamale mizoji ulira. Kakati obuzibu kina emimwa gya mbizi olwongo lwa mbizi n'obwongo bwa mbizi. Kaze mu level yaffe kati wezudde wabadde opangapanga. Kazi ekyo kambabuuli n'ennyuma ekisinga. Nze buli lunaku nsula n'omusajja mu kifuba sizisinga sex. Video eno njikwatidde ku Mukati School of Journalism and Mass Communication twasomera abasomera ku Mukati mwenna mukimanya admission zikyali open omuntu yenna asobola okujja esimu zitambula awo courses zenjawulo journalism and mass communication ngedda buli ayita yafuuka celeb agati n'emikwano gyange aba home connect properties mukwano gwange Hamis Kigundu okutumiddeko webale emirimu gyonna gy'okolera eggwanga kati omukyalo oyo gwensoosezza go bayita full figure Jennifer Nakanguobi nzize twambalaga n'abantu babiri wanfunira omulimo nkwebaza ne bwe wanfunira omulimo ate neewuunya okulanga tewajja kunnaaza nkyewuunya kubanga gw'ofunidde ekintu kyonna oyagala otambule nga akuwanika so bwe mwana nafuuka mwana mbadde nsaba ojjo nnaaze ekibuuzo kimu lwaki full figure ofuuka atayogerwako mu ggwanga lya Uganda kyokka ate si mu bulungi wabula mu bubi oli mukazi mukulu waliwo abantu kati abeegulidde omuzego tuwemula buli kaseera njagala mbakakasa nti eggwanga lino lya Katonda Katonda asobola okusirikira emyaka 40 mu mwaka gwa 41 n'ayimuka n'akusiraanyiza abaana gw'oyinza n'okubeerawo n'ojooga kubanga tuyimba ne tugamba nti o Uganda may God uphold thee for God and my nation, for God and my country Uganda. Eggwanga lya Uganda lirimu Katonda. Lwaki bakazi mmwe n'abavubuka mmwe mwegulidde omuzego tuwe mulanga buli lunaku. Omukyala asooka ye full figure. Omukyala owokubiri ye Donizera. Omukyala owokusatu ye Stella Nyanzi. Omukyala owokuna ye Bad Bulaka. Ne bana abeebweru w'eggwanga bano abamu bojogattagattako abeegulidde omuzego tuvuma simanya beemu Sirichi simanya Batamale Mirundi Junior ntandise ne full figure ojjawo obuyinza mukazi gw'omukulu maama atalina magezi maama atategeera kubanga full figure lwaki nkusoosezza nti bano bonna badonizero basinga obukulu kati oli jajja olina abaana abakulu bagenda kufumbira oludda wa full figure oli olwana lw'ozunza simanya lumu 7 lugenda kukulira luddawa kubanga omwana kiba kirabe okuva eri Katonda ne bw'atuuka ku nsi olw'ebikolwa bya nnyina omwana oyo agenda kufuuka ensolo enkya oyo omwana gw'ozunza simanya mu 7 agenda kukulira bwanga owemula bwatyo era bw'anaakula n'akebera ka vidiyo nga wali owemula olowooza agenda kukutwala atya otofuuse jajja omusiru baganda benkamba buulire omukyalo ono full figure kati kanki bagambe kuva lwaleero pulezidenti Museveni ayagala full figure y'omu ku bantu batasobola kuyitako y'omu ku bantu bayogera nabo kumpi buli wiiki naye era full figure nga bw'omulaba omuntu eyazaalibwa nga munaku nga mugwagwa ng'aliko emizimu gy'ewaabwe nga tategeera obulamu bwe bwonna abeera mugwagwa
byafunye mu President Museveni singa ate yali wampisa nnungi ng'alina n'obwongo singa full figure ali wala full figure akolagana n'omusajja butereevu gwe bayita Hamu Kiggundu omu ku basajja abasinga ssente mu ggwanga lya Uganda omu ku bagagga abakkakkamu n'amutuuza n'amubuulirira ni full figure bw'otoba weetunze bw'otoba otunze abaana bo jajja ofuuse jajja omusiru enkya abaana bazzukulu bakebere social media nga jajja abwawemula omukazi omukulu olina omwana mu lubuto naye owemula olina omwana omuto ali ku mabeere naye owemula mbutogambwako weefudde malaaya omusajja Hamu Kiggundu gwe njogerako mukwano gwa full figure amuyita n'amubuulirira kubanze bino byenjogera nkola ki mbikakasa abantu abenjawulo bonna gurupu n'abayita n'abagana nze nina Dr. TBS kyakola kubanga mmanyi nti waliwo agenda okukiraba kimwesittaze nenga nti ekyo sijja kikola waliwo abantu gwa Mukama bwakuyamba okukwatagana nabo oyo full figure ye muntu wano mu Uganda ayita ayina ofiisi gyakonkona ne bagana muggulira ewa Muhoozi ba Muhoozi bombi ewa mukadde na Kyobe ewa mukadde na Lweiso ewa President Museveni ewa Miss Kiggundu ewa Mama Kadaga anywhere niyo omukazi asazeewo okuwemula bazzukulu be asazeewo kwefuula kitagasa mu ggwanga kati judgment is coming upon you waliwo abeebuuza lwaki Museveni akolagana n'abawemuzi omukulembeze abamukulembeze yazaala ababi yazaala n'abalungi ne pengepenge ayina nnyina ne kitaawe ne lumbu yalina taatawe ne maama we twamulaba amaka amalungi ennyo buli muntu omubi gwolaba n'abali ku street balina bannyaabwe ate babaagala omuntu Katonda akuwa chance ng'amanyi nti bw'anaakuteeka mu bantu Dr. T Katonda amanya nti bw'aliiteeka mu maaso ga Hamu Kiggundu n'ateeka mu maaso ga Mama Kadaga n'ateeka mu maaso ga Museveni n'ateeka mu maaso ga Ndawusi aga Musumba Saala aga Pastor Asha n'ateeka mu maaso ga mikwano gyange bakaleera buli omu ajja kubaako kyanzimba nfuuke omuntu obuvunaanyizibwa ofunye chance ku myaka 40 you want to become a fool at 40 who is going to be a fool forever full figure shame upon you togenda kuddamu kuwemula kansa agenda kukwata olulimi ffe tuli balokola abalina obuvunaanyizibwa ku ggwanga bw'osoma Isaiah 45:7 Katonda gwe tusaba yaleeta enzikiza n'enjuba yaleeta ye yatonda ebiku n'atonda n'emmese n'atonda n'enseenene ze tulya Katonda gwe tusinza yatonda emisota n'atonda envubu n'atonda obunywi ne kkapa kitegeeza nina obuyinza okukusabira omukisa nina obuyinza okukukolimira era nnyimiridde wano nga Dr. Tamale ndi musajja mulokole full figure bw'otalekerawo kuwemula nkuyitidde omuzibu omubi okuva mu magombe buno obudde gukukwate ofoove mu ggwanga kubanga ofuuse ekizibu muyigiriza ne kana akabizi akato okuwemula gwe muvubuka gwe Tamale Mirundi luli wankubira essimu ng'onvuma kankubuulira ekintu kimu Tamale Mirundi Junior kitaawe akoze ebirungi bingi mu nsi kyokka jjo wagamba mbu lwaki baavuma ne bateekamu nnyoko bw'oba owemula n'ennyoko muwemuzi bw'oba musiru n'ennyoko musiru kubanga tukulabira mu maama wo Dr. T byenkola biraga omusumba gye nsabira biraga maama wange Nakijoba bw'oba osobola okujja ku live n'onywa enjaga n'owemula tetwetaaga kulaba ku nnyoko tetwetaaga kulaba ku kitaawo tetwetaaga kumanya oba wasomera ku Kampala Parent so wasomera ku Aga Khan naye gwe kavubuka gwakato n'osomera mu maka amalungi bwe gatyo Mukama akuwadde ku chance mwina family ennungi n'otandika okuwemula emisana ttuku n'osoma P7 n'osoma university n'omaliriza n'otandika okuwemula omuvubuka omulungi omuto gwe n'ogiyita legase emyaka gy'omulamu bwo ogijja ogyonoona gyonna ogimalawo family ki gy'ogenda okuwasa nnyoko yakutendeka atya kati nnyoko gwe oyagala tuganda omwogerako nga gw'owemula mwana mubi avumya nnyina embwanjizi omuntu yenna embwa ezaala mbwa embuzi ezaala mbuzi omuwemuzi azaala muwemuzi ekyokubiri gw'otambula weekwese mu shirudi ya kitaawo Tamale Mirundi muganda wange nze Dr. T nsobola okutya empologoma naye sitya weeyonoonye obusa bwayo sibutya sinzaga nti bane buno busa bwa mpologoma manja busa bwa mpologoma yayiseewo naye sitya busa ntya mpologoma gwe kaana gwe ofudde embizzi omwana omuto okuwemula lino ekkazi ekkulu livudonizera olimu okkunama otulaga enkovu mulinga bwe baasuula mu pipa z'omuliro omukyalo omukulu alina abaana abalungi bwe batyo jjo nalaba ku taatawo bambi mussaamu ekitiibwa muzeeyi namulaba omusajja omukulu n'azaala omwana awemula abaana abo bagenda kulagawo enja mumulowooza mwagenda mu Amerika ensi ne mugimala ab'omu Amerika tebafa mulowooza eggwanga teririna Katonda
enensi tewaliwo Katonda agifuga. Mulowooza bwe mugula data n'essimu ennungi mututegeerera ffenna, bw'oba naawe mulateekaawo abaana bo bawemule. Lwaki muwemula baffe? Luli nawuli abadoonizera bali mu kuyomba muno fulufiga yavumye n'ateekamu abaana bamu. Mwenga mwagala otuwemuliranga abaffe mule mutagala babawemule. Doonizera, fulufiga, Badi Bulaka, Stella Nyanzi, Tamale Mirundi Junior, mbayitira endwadde embi. Essimu yange kweryako nja kujja mulago mu intensive care mbawe eddagala ate era mujja kufiirayo. If you don't sit down to stop whatever you are doing, this is a godly nation. Abantu abandi badde bawabula abaana kati mubawemula. Bwe muba temwekomyeko Badi Bulaka si gwe Katonda. Obukyala bwogenda weereeza bugenda kulwala kansa butonyenvunyu ofe. Muba tolekeddawo tuwemula. Nojja ne weewaana nga bwe simanya bwagenda n'owoono fana ngenda n'empoono mu kiro kimu simanya okwetunda n'olaba omukazi profesa omulamba Stella Nyanzi mulya olwo olulimi lw'owemuza kansa agenda kulukwata ofe. Muba tolekeddawo kuwemula. Doonizera bw'otolekeraawo kuwemula ogenda kulwala olumbe lukutta abaana bo baleke. Nawe fulufiga abaana bo ogenda kubaleka. Mbasabira endwadde embi, mbasabira accident bwe temulekeddaawo kuwemula. Lwaki mutuwemulanga buli nnaku? Gwe simaka Tamale Mirundi Junior ogenda kugwa eddalu. Egyo emyenge gyonyo n'enjaga ogenda kugwa eddalu. Neggwanga lya Katonda ate Katonda. Katonda si Muganda, Katonda si Munyankole, Katonda si Mukiga. Ne Muhoozi ali wansi wa Katonda, ne Museveni ali wansi wa Katonda, nange ndi wansi wa Katonda. Lwaki mutuwemulanga buli lunaku? Lwaki mutufuukira ebizeezengero? Nemukeerawo wemudde simanya kayi musiriki olowooza gwe riki eyo gy'oli tosobola kukeera ku makya ne bakujja omulambo ombuliri. Ronald Mayinja yagamba nti nze singa otugamba nnakubye jjajja oli kubanga yankubi awe tukoma jjajjawo bwakuba naawe ng'olumuddiza bwe mukole eby'omugaso mwagenda ebweru w'eggwanga kusakira ggwanga lyaffe ne muddamu kutuwemula. This is the time up. Bwe mba mwefudde embizzi amwefudde abagwagwa tubakolimidde endwadde embizi bakwate ate kinywere mu linnya lya Katonda gwe tusaba mujje okutegeera nti Dr. Tamale ayina obuyinza mu ggwanga. Home Connect Properties. Bw'obanga oyagala eby'ettaka woyinza okuzimba n'owummula mirembe. Tekuli nkaayana, tekuli musambwa, tekuli nti ate wano wayitawo oluguudo lwa leerwe nti ate lino ttaka lya Bwakabaka nti ate wano baziika Ssekabaka gundi. Home Connect Properties. Home Connect Pro. Bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani. Home Connect Properties be bakuyunga ku maka gag'olubeererako n'ekole n'ekibanja mpola kati beeyune munywanyi. Basangibwa Nansana ku masitoowa ku kizimbe kya Opportunity Bank. Era bw'obuuzaawo bajja kukubuulira. Obagenda ku mabirizi leve ey'omusanvu. Era bw'otuuka gw'osanze wena ne bw'otuula ojja kulaba Home Connect Properties. Nze si kuba kadingidi mummanyi bulungi nze ndi straight forward.